Iwe bali kubira mpozi ngate otambula naffe bulungi nnyo embeera eri etya akulamu obusanzo otya tubaaye eno nga tukwasaganya bulungi nnyo embeera ngate bwe kina okubeera nze Sula Ssenyonga okubeera nga tusaako omuziki amawulire n'ebikunyumira weekend ebadde mpanvu nnyo. So many things have happened over the weekend. Of course tubadde tubibawa nga mubisoma nga mubirabako mpozi oboolyawo ku pages zaffe social media zaffe Facebook, X, Instagram, Blue Sky mbadde nga mubiraba bulungi nnyo nga tubiteekayo. Kale yonna gy'osinda okubeera nga owuliriza twongera okugenda nkataagamu nga twongera okukakutaanya mu mpolampola. Tugenda kusooka ne post y'omukyala General Narweyiso gambye nti it's only 5 years and you vote another president. I think that is too little. A president can't get time to do whatever he is supposed to do in only 5 years. We needed a term of at least 10 years for us to have another president elections. If I was an MP, I would present this in parliament. Agamba nti emyaka 5 mitono nnyo, myaka 5 butaano ngate tugamba tuddamu tulonde president omulala. Twetaaga ekisanja nga atali si kya myaka 10 kiba kisobosa bulungi nnyo omuntu oyo bw'oliawo okubeera nga akola ki nga abaako kye yeekolera. But mu myaka 5 president aba tannabugumya na ntebe, tannabaako kyakolera nsi ng'ate baddamu balonda president omulala. Omukyala Narweyiso omukyala olwo ebintu bye talina kwogera abaana bakuvuma n'onyiiga oba ontegeera nti already babadde tulina president y'omu over 40 years. Kitegeeza bino okuteekawo nti balonda kulonda byabadde nga mikolo bukolo. Tekigana president yenna akolera ggwanga kubeera nga abaako byakolera. Olaba ne mu time eno kati bwe mba ndaba President Museveni wankubadde kati entebe tagiriimu nnyo ali mu bize mu campaigns but still akyakomandinga ebintu ebirina okukolebwa nebibeera nga bikolebwa ku mateeka na ku biragiro bye oba ontegedde. So kati tufeeyo nnyo eri abantu betukulembera obutayogera bintu bibanyiiza. Abaana baatabuka ennaku zino bakuvuma n'onyiiga. Kati yagamba nti singa abadde MP bimu ku birowoozo byani badde atebolinga mu parliament. Wawulira bino waliwo ebitambula bakyanoonya butya bwe beeliminatinga Abannayuganda okwerondera president owaabwe. Bitambula biri mu nkuubo but bakyabuliddwamu bwe bakiraisinga. Either ziri options bbiri. Emu yeeyo nga bw'ogamba nti ekisanja kyongezebweyo kibeere kya myaka 10. Ekyo nno bakirowoozaako dda ne boogera bye baayogera ne bagamba Rwanda ekisanja kya myaka 7. Naffe either myaka 7 oba myaka 10 kibeera beta. Kakati omukyalo ono bwakugamba bw'atyo wandiikanga nga baleese ekyo ne kiyita bwe bakireeta then waliwo n'ekirala kye bagamba kye baagala okutambuza mbu nga president alondebwa ekibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament. Oba ontegedde nga president wa Uganda alondebwa ekibiina ekisinga ababaka parliament mu Uganda. For instance tugenze mu kulonda NRM neeta ababaka bangi. Of course beera balina president be balina olonda mu bo mwe mulina okuva president. Singa kijjanga NUP esinza ababaka wa parliament abangi mu parliament kitegeeza president alina kuva mu kibiina kya NUP. Ezo ze zimu ku suggestions oba electoral reforms ze baagala okola ki okuleeta mu kulonda okuddako nga kuno kuwedde. Nga kuno kuwedde. So mu mbeera yonna teweeyibaala okulaba nga ate kati batandise kulondera bulondezi. Waliwo ebitundu ebimu like Mbarara mu West eyo abantu bangi bagamba mbu babalondera agenda okutuuka wagenda okulonda bagamba agwe wamaze dde okulonda twakulondedde twakulondedde mu ddeeyi ewaka. Netugamba abantu bano badde ndaba video z'abaana abanyankole bali kuno nga bagenda waliwo omwana yasensudde simanya Abahiru, Abahima, Abanyarwanda n'Abanyankole. Ningamba bannaye ffe tumanyi birala nabo batuwa birala. Kyekigenda mu maaso kiki ekigenda mu maaso.
obontegedde. So mu mbeera eyo byonna tubiraba ne tubikwasa Mukama Katonda yamanyi. Nkyatambula ddala bulungi nnyo naawe webale kubeera nga ate ekintu kikwasaganyiza ddala bulungi nnyo. Embeera eri eti obulamu busanze otya tubaayo eno nga tukwasaganya ate era bwe tuba tukwasaganyiza wabeerawo mpozi ate ekitambula ekirala. Over the weekend Eddie Kenzo ate mpozi yabadde emunyonyo wali eri ne basinkana President Yoweri Kaguta Museveni. Enono Eddie Kenzo gye twategeredde family ye entuufu. President Museveni yavuddeyo n'ayogera family ya Eddie Kenzo entuufu nga fe twali tumanyi story endala ya Eddie Kenzo yakulira ku street kana kambata biki era abaana nga bamugiragira. Naye okunoonyeza kugenza okulaga nga ate taata wa Eddie Kenzo yali mu magye NRA yali na namba 0017 bonga bamukazaako ya Chief Ali. Jukira abasajja ne bayingira ensiko bali bagenda kulwanyisa obukulembeze obwaliko ebiseera ebyo mwalimu Idi Amin Dada n'abasiraamu abalala. Kati nga ng'oggyeko bano bebaso kulwanyisa Bobote balutwa bani kati olede Idi Amin Dada yaliko. Kati bagenda mu Bawarabu ne mu Libya wa Gaddafi okufunayo ku buyambi. Kati nga bagendayo nga abakatuliki nga tebajja kufuna buyambi. Bwe bato ne beetuma amanya Museveni yali Kasimu, Salimu Saleri yali amuganirako, tulina Shabani Bantariza, kati leo Chief Ali naye erinnya lenda bye baye Edwin Simanyani. Amanya gali awo era gaabwe agatambula. Kati no waneeno kigambibwa nti Kenzo weyategerera embeera ze. Kati President Museveni yavudde n'agamba, I want to congratulate Kenzo Nyamutoro and all musicians for finally getting organized. We can support you with the 10 billion, 20 billion for your circle, especially if it is annually. I was trying to work with Bebe Cool at first. He was trying to set up a recording center somewhere. Namana abuza oba where is it? Agamba nti ayoza Namutoro ne Kenzo okubeera nti basobodde okuorganizinga abayimbi bano. Nagamba yeka tusobola okubeera nga tubayamba. Tujja bawangayo bilioni 10 oba 2 ozijenga mu sako zammwe mubeere nga mukozesa. Nagamba nalingezaako okukola ne Bebe Cool naye nyangamba mwaina ayagala kuli kuzimba studio naye oba biliwa. Studio president tukujjukiza nti tuba tulina essanyu okutegeeza nti studio eyo munange omukulu Bebe Cool yagikola wakaawe. Era studio eyo iye ng'omuntu si abayimbi ba Uganda. Ndowooza mutegedde omanyi buli omu abeerako buli amakani bagambe waggulu w'omubi ate wabeerayo omubi asinga. Nti abantu balinza okulaba Eddie Kenzo ng'omubi ne kati ate mulungi compared to Bebe Cool. Ndi Bebe Cool wabaina yaweebwa omulimu w'okuganizinga abayimbi naye n'ataba organizinga sente nga bwe yazijjayo n'abeera nga ate azitadde mu nsawo ye n'azimba bizimbe by'ettaka na biki ne studio n'atagikola. Kuba yali agambye agenda kukola studio nga yaggwanga lyonna. Studio gye yakola nga yiye. Ekyo nno kirina we kyamukubye. Kirina we kyamukubye. Kitegeeza ki? Nti kati oyo yalemwa. Kati Kakenzo kamuyiseeko. Kakenzo kamuyiseeko. Newankubadde n'ebya Kenzo tetunnabiraba byakozeewo. Byakozeewo naye tetunnabiraba. Naye bw'abanga atalisa alina kyalazeewo president kyakoze nti amutwalidde abayimbi. Bebe Cool abayimbi bamulema okutwalira president ndowooza. Ne boogera ku nsonga za copyright nga bwe zigenda okubeera. Ndabye Nyamutoro agamba copyright eno tegenda kugasa bayimbi bokka wabula
copyright eno egenda kugasa mpozi ate n'abayiiya abalala abalina ebiyiiye byonna ebirala. Copyright eno egenda kubeera mpozi nga ate ebayamba mwenna. Kale njagala kubeera nga nkusibulya wano eno, mubeere bulungi, mweraba.